Welcome back to my YouTube channel. Bamikwano balamusizaako mwenna nje baleko emusinzizidde okukola. So tugenda kukola ku treatment yaffe ey'enviiri. Mukitegeera? Yeah, so tugenda kukozesa kati mayonnaise, eryenvu, neegi ne olive oil. Kati engeri gye tulina nti eryenvu tosobola likuba mu sowaani, tugenda kuteeka mu blender. Bw'oba tolina lyenvu osobola n'okozesa amagi gokka ng'olina avocado n'oteekamu n'otabula mu kasowaani, then n'omala n'okola ki? N'oteeka mu nviiri zo. Nga bwe mbagamba bulijjo nti kano akaato ke nkozesa nze okukola ki? Okuteeka mu nviiri. Mayonnaise bw'oba osobodde osobola omuteekamu nga yekakkale n'omukwata n'oteekamu, naye it's better n'oyongerako ku birungo ebirala. Bamikwano bakaddama bannange tufe ku nviiri zaffe. Ojja kuddayo ng'oli kiriya. Ya mukwano nga tonna subscribinga, please subscribe. Nga bwe nabasuubiza nti buli lwakusatu nja kujanga ne vidiyo empya. Mukitegeera? Nja kujanga ne vidiyo empya. So kati katutandike treatment waffe w'enviiri. Sikyo kuba egiteekamu kati bamikwano mayonnaise oteekamu okusinziira enviiri zo bwe zenkana. Mukitegeera? Teekamu, tabula. Mukitegeera? Oteekamu bikube mu mashi, oteeke mu nviiri zo. Olina oteekamu okusinziira enviiri zo bwe zenkana. Enviiri zange nnyingi, so mbaditeekamu kati ono olive oil naye oteekamu kitono, si kingi, kuba bw'oteekamu kingi biba bigenda kulukuta. So just oteekamu katono just kubuzaabuza. Okitegeera? Yanga bumanyi nti naye ne olive oil naye mulungi ku nviiri zaffe. Sikyo? Saanikirako. Teetaka blendako. Mubiraba bibino. So kati mukimanyi nti eryenvu ng'olina ebikale ng'enviiri zikusiiwa, eryenvu likola wali, oba olina lemoni osobola okuteekamu. So kati nze bino biibino bye nkoze, bimala bulungi enviiri zange. So bamikwano, please subscribe. Oba olina avocado osobola okozesa avocado, oteekamu avocado n'oteekamu engi n'ogattamu mayonnaise. Birungi for hair growth. Biba enviiri bwe ziba zikalu oba bizireetera enviiri okukola ki? Okugonda nga tokozeseza bino bikemiko. Okay, kati oba oteekamu osumululako kamu ku kamu. Nkitegeera? Oteekamu n'olaba nti bitaddemu bituusemu bulungi. Kitegeera? So nomala n'ofuna akaveerako n'okola ki? N'osibako. Bamikwano nkomye bumanyi akakasimu akabise bosi wange abadde ankubiddeko. Kyasonga nadde nkyabalagirira engeri gy'osobola okukolako katonotono. Olanga bwensibye ebitutwa bino, osibako ebitutwa bino n'ogenda ng'osibako kamu ku kamu. Omala okasiga making sure nti okamasaagi nga twite asobole okukola ki? Asobole okutuukamu mpaka enviiri zonna. Mukitegeera? Oza kati mubiraba. Oba obiteekamu make sure ebituuka bikola nga treatment for hair growth. Omukwano guli mu kiyumba ogamba bino n'enviiri zange nzikoze ntya? So kozesa ebintu ojja kufunawo enkyukakyuka ku nviiri zo. Mayonnaise, eggi n'eryenvu. Kama bantu ebumukisa. Please subscribe to my YouTube channel. God bless you. Bye. Ebwomala
oleeta akana kaveera n'osibako mubirabe wembitaddemu oba olina okumakinga sure nebikola ki nebituuka buli wamu akaveerako kasibeko bisobole okukola ki bisobole okufuna ku bbugumu ate nkalakaye olina bubiri naye kati engeri gyasataddeemu oyiro mungi tebijja kulukuta naye bw'oteekamu oyiro mungi biba bikola ki biba bikulukuta so mukama bampeere omukisa subscribe to my YouTube channel bye bye tuddamu olwokusatu olujja nakubese kugenda bye